fasabiqul khairati mweyunire nnyo nga mwanguyira okukola ebirungi. Awali okukola ebirungi osaana obeere musaale okubeera nti weeyunirawo nnyo. Aynama takunu yonna gye munaaba mubadde yaati bikumullahu jami'an mwenna Allah yajja kubasangayo era abalaba bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala aba abatunuulidde mwenna buli omu mu mbeera gy'abaalimu na buli kifo kyonna waaba abadde. Beera nga weeyunira buli kalungi akali eyo gy'oli obeere nga Allah subhanahu wa ta'ala akulaba nti oli musaale mu beenyigidde abasookedde ddala okweyunira ekirungi ekyo. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah ku buli kintu kyonna muyinza era alina obusobozi. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت eyo najooba ovudde ng'obaddeko gy'ova mu ŋŋendo zo essala n'ekusanga walli wajhaka shatra almasjidi alharam. Kale beera ng'oyolekeza feesiyo ku sayidi eriko omuzikiti ogw'emizizo nga bwe tugambye nti ffe abeewala tulina okubeera nga twolekeza ebyenyi byaffe ku sayidi eziriko omuzikiti ogw'emizizo yadde nga tosobola kwolekera dayirekiti ekyenyi kyo ne kiteebegera ne kiteeba mu luggi oba ku kisenge kya Kaaba. Allah agambye eyolekeza feesiyo ku sayidi katugeze nti singa Kaaba tugambye eri mu nnoosi oba mambuka beera nga ekyenyi kyo kyolekeza mambuka so si buvanjuba si bugwanjuba si maserengeta. Yolekeza feesiyo ku sayidi awali obugwanjuba ekyo awali mambuka. Ekyo kijja kubeera nga kitegeeza nti omaze okwolekera ku sayidi eziriko omuzikiti gw'omuzizo omuzikiti oguyitibwa ogw'emizizo. Lwaki guyitibwa ogw'emizizo? Olw'okubanga omuntu ayingidde mu muzikiti ogwo omusaayi gwe tegukkirizibwa kubeera nga guyiibwa, ebintu bye tebikkirizibwa kubeera nga bitwalibwa. Abeera man dakhalahu kana aminan. Allah nga bwe yagaa nti waman dakhalahu, omuntu ayingira ku muzikiti awo n'abeera nga ye gy'asaze okwewogoma kana aminan, abeera mirembe. Kale Allah subhanahu wa ta'ala omuzikiti ogwo yaguyita ogw'emizizo nga waliwo ebintu ebizira okubikolerako Allah subhanahu wa ta'ala byatakkiriza. Allah kyagambye nti bw'obanga ovudde gy'ova essola n'ebeera ng'ekukutte, fuba okulaba nti olekeza feesiyo ku sayidi eriko omuzikiti ogw'emizizo. Wa innahu lalhaqqu min rabbika, ago nno ddala ge mazima agataliimu kubuusabuusa agava eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo. Wama Allahu, tabeerangako Allah bighafilin, eyeesuuliddeyo ogwa naggamba amma ta'maluun, kwebyo bye mukola ebimunyiiza, wabula ye tapapira bantu abalindiriza ng'abasizza kasiiso. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث خرجت ينجو بانغو فدي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نابا bakkiriza bakugoberera kubanga etteeka bwe lijjanga likwata ku mukulu liba likwata n'abo abali wansiwe. fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam, beera ng'oyolekeza feesiyo ku sayidi eriko omuzikiti oba ku ludda okuli omuzikiti ogw'emizizo nga bwe tukirabye. wa haithu ma kuntum, wonna we muba mubadde. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wonna w'oba obadde. Abakkiriza yonna gye muba mulaze ne mubeera eyo, oba mu Uganda oba mu Afirika oba mu kontinenti ya Asia oba mu kontinenti ya Amerika, yonna gye muba mubadde nga muli basiraamu. wallu wujuhakum, mwolekeze feesi zammwe shatra ku sayidi eriko omuzikiti ogwo ogw'emizizo. li alla yakuna linnaasi alaykum hujja, kubanga tetutayagalira ddala kwe kubeera nti abantu bafuna ebyekwaso ku mmwe ne babeera nga babayinako ensonga gye bayinza okuyimirizaawo nga babalumiriza. naddala gamba ng'Abayahudi baali badde n'ensonga ne bagamba singa twali tusigadde nga tutunula Baitul Maqdis bo gye batunula Abayudaaya, baali badde bagamba nti bavumirira eddiini yaffe ey'Abayahudi, bagivumirira ate twewuunya okubeera nga
bwe baba basaala boolekera ekibula kyaffe ekibaitul maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala eyo ensonga yayagala abeere nga ffe abakkiriza agituwonya baleke okutulumiriza nayo kubanga yali badde etukwata. Eddiini yaabwe tugamba nti balina kugoberera busiraamu bave mu ddiini yaabwe badde mu busiraamu, ate baali badde beewuunya nti lwaki mutulagira okusiraamuka ate ne mulemera ku kibula kyaffe. Eyo ensonga hujja, ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala agimenyewo ekyo akituwonye. Ate oba olyawo abamushirikiina abo abasinza amasanamu baali badde nga nabo balina ebyekwaso bye bagamba nga bagamba nti nno abantu bano batwewuunyisa abasiraamu okweyita nti be bali ku ddiini ya Ibrahim alayhi salam, ate ne babeera nga baawukanye okwolekera ku nju Ibrahim gye yazimba eyo ey'e Makka Kaaba. Abantu abo baali badde nabo balina ensonga gye batulumiriza nayo ng'etukwata ng'etusiba. Allah subhanahu wa ta'ala nayo n'ayagala agituwonye ey'abasajja abaali basinza abasanamu olubereberye ago Nabbi Muhammad ge yajja okulwanyisa. Baali badde bagamba nti twewuunya okulaba abasiraamu nga basaala boolekedde Baitul Maqdis ew'Abayudaaya, so nga ate bulijjo beeyita nti bali ku nzikiriza ya Ibrahim eyetaalimu kintu kyonna. Kale kitwewuunyisa okubeera nti abaana ba Ibrahim abazzukulu abeeyitira ddala nti be bagobereza abali mu layini emu naye bavudde ku nju ye gye yazimba ate ne boolekera e Baitul Maqdis ew'Abayudaaya. Eyo ensonga nayo Allah subhanahu wa ta'ala n'agituwonya. Ate oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala abalyaza amaanyi abalala abamenyi b'amateeka n'abakafiira b'ebika eby'enjawulo nabo baali badde nga batulumiriza mu ngeri ey'enjawulo nga bagamba nti abo abasiraamu obudde bwonna banaatera okubeera nga bakyuka ne badda ku ddiini y'abakitaabwe. Engeri gye bakyuse ne badda okubeera nga bakomyewo ku Kaaba yaliko amasanamu, bakomyewo okubeera nti obudde bwonna nga baali badde bagamba nti tewali kibakyusizza kuva ku nju y'Abayudaaya gye babadde babeera nga boolekera nga basaala okuggyako amaanyi g'amasanamu aga gaali ku Kaaba ge gabasikise ne gabakomyawo ku mulamwa, era obudde bwonna baakulangirira nti bamushirikuuna ngaffe. Ebintu ebyo byonna ebisongasonga ebyali badde bibeerawo Allah subhanahu wa ta'ala yabimalawo n'abitugirawo n'abituwonya ng'ayisa mu kulaalika etteeka nti nze ndagidde okubeera nga mutunula awo wonna we mba mbadde nga mutunula musaala mwolekedde ku sayidi eriko omuzikiti gw'emizizo awali enju ya Kaaba Ibrahimu alayhi salamu gye yazimba ne mutabani we Ismail. Allah agambye nti alla yakuna linnaasi alaykum hujja, saagala abantu gye muli babeereko n'ensonga yonna gye beekwasa gye babalumiriza bayo tilwaki mukoze bwe muti ng'ate mwogera bwe muti illa okuggyako alladhina zalamu minhum, abalyaza amaanyi mu bo nabo bajja kubeerako n'ensonga yaabwe gye beekwasanga bwe tulabye abamushirikuuna gye bagamba nti abakafiri bagamba nti ekibazizza ku Kaaba bajjajjaabwe bali balubaale be bajjako, amasanamu ge bajjako ge gabaleesedde okudda, era obudde bwonna bayinza okulangirira okubeera nti bakomyewo mu ddiini enkadde ey'okusinza amasanamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ekyo tekibatiisa bwe mubeera nga mukomyewo, temukomyewo lwakubeera nti mukomyewo okugondera n'okusinza amasanamu nga bwe bayinza okukirowooza, wabula mukomyewo olw'ekiragiro. Fala takhshawhum, abo temubatta ensonga yaabwe ennafu abanaasalawo okwogera bwe batyo. Wakhshawni, mutyenze abalagidde okukola ekyo kye mbalagidde. Waliutimma ni'mati alaykum, era ngenda kujjuza ekyengera kyammwe ku mmwe. Wala'allakum tahtadun, era oba olyawo mujja kubeera abaluŋŋamu abalungi. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم ngabe twasindikira ddala mu mmwe rasulan minkum, omubaka n'abeera nga avudde mu mmwe Allah mwamulonze. Abakuraishi ab'omu Makka Allah yabalondamu omubaka ng'amujja mu bo n'amutuma, era mu bo n'amutuma n'eri abantu bonna abali mu nsi muno okuva bwe yajja okutuuka ku nnaku lw'enkomerero. Omubaka oyo bwe yajja yakola atya? Yatilu alaykum ayatina, yajja n'abeera nga azze okubasomera amateeka gaffe nga bwe galina okubeera nga gateekebwa mu nkola. Wayuzakkikum, najja okubeera nga abatukuza muve mu shiriki, muve mu nzikiriza enkyamu enyiza Allah.
mubeerenga mudda eri enzikiriza esanyusa Allah muwangalire okwo nga muli bakkiriza abalungi wayuallimukum alkitaba abayigiriza ekitabo kya Qur'ane abategeeze Allah subhanahu wa ta'ala biki byagamba mu kitabo kyekyo Qur'an mubitegeere mulungi walhikmata abayigirize ne hadithi abayigirize ne sunna n'empisa ennungi ezinnyonnyola Qur'an nga tezikontangana nayo wayuallimukum ma lam takunu ta'lamun era azza okubayigiriza ebintu ebingi ebyo bye mwali mmwe temutasobola kubeera nga mumanya olubereberye lwammwe olubereberye nga tannaba kujja nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bingi bye mwali mutamanyi nga temumanyi nti eriyo ejjana nga temumanyi nti Allah ali omu nga temumanyi nti eriyo omuliro nga temumanyi nti waliyo okubalibwa nga temumanyi nti waliyo okuzuukira nga temumanyi nti waliyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyategekera abantu abalungi nga babaze okuva ku bulamu bw'ensi ebyo byonna azza okubayigiriza ebintu ebyo Muhammadi naye mmwe nga mwali temubimanyi olubereberye kubanga muli abantu abawarabu abatasobola kufuna kitabo mwali nga temumanyi kuwandiika mwali nga temumanyi kusoma byonna azza abayigirize era Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kye yeeyama okukola yakituukiriza ng'omubaka azze n'asomesa amateeka ne gatuuka n'eno naffe ne tugategeera fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun fadhkuruni munjogereko nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akubiriza abakkiriza Allah ayagala nnyo okumwogerako n'okumujjukira fadhkuruni munjogereko nnyo adhkurukum nange nja kuboogerako eno gyendi nga mboogerako lunye nga nammwe munjogerako lunye temulegeza mu kunjogerako jjukira bwe yali atuma Musa ng'amutuma ng'ali ne Haruna eri Firaawo yabagamba wala taniya fi dhikri temulegeza mu by'okunjogerako buli omuntu yenna ayogerako Allah naye Allah amwogerako Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo ekigambo ky'okumwogerako mu aya empitirivu ne ahadithi empitirivu oyinza okuzibuuza abamanyi ne bakubuulira azikaari ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugambye nti tumwogereko nnyo naye ajja kutwogerako yagamba nti omuntu singa abanjogeddeko nange mwogerako eno mu bamalayika abanene abali eno ne mbaga nti omuddu wange fulan anjogeddeko bw'ati ne bw'ati washkuruli munneebaze bye mbakolera bye bingi nenkuwa obulamu nga tolina kyompadde nenkuwa amagezi ng'eri abatategeera nenkuwa okulaba ng'eriyo bamuzibe eriyo omuntu awangala mu nsi nga tamanyi nti ekifaananyi ky'omusajja afaanana bw'ati oba omukazi ng'afaanana bw'ati oba omwana omuto afaanana bw'ati ng'awangadde emyaka nga muzibe talabanga ku kkala z'abantu ze balina talabanga ku kkala za bisolo ze balina talabanga ku kkala ya kyennyanja bw'ekifaanana tayawula musota ku kyennyanja tayawula kino ku kiri amazzi tamanyi kkala yaago omuliro tamanyi bwe gutunula omuntu ng'oyo mumbeerenga munjogerako mubeerenga munneebaza okuwulira okutambula wali abatabirina by'olina wala takfuruni naye temukozangako kola ki obutanneebaza ne mweyisa engeri y'ekikafiiri kubanga omuntu bw'ateebaza Allah subhanahu wa ta'ala obuteebaza yabuyita bukafiiri n'abuyitira ddala obunyoomi obw'ekika ekyawaggulu Allah subhanahu wa ta'ala n'omuganda agamba nti entasima ebulaagiwa singa oba tobadde ng'oyogerako Allah n'omwebaza ebyengeri ebingi bye yakuwa obeeranga mu butuufu weeyisiza mu mpisa ey'ekikafiiri Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza nti eyo mpisa ya sitaani kubanga sitaani bwe yali eva mu ggulu era yeewera neegamba nti wala tajidu aktharahum shakirin ngenda gozoobanya abaana Adamu abo abasinga obungi bajja kuwangaala era ojja kubasanga nga tebakwebaza يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا أبانجي mwabakiriza استعينوا بالصبر والصلاة mweyambisenga nnyo obugumikiriza n'okusaala era nabbi sallallahu alaihi wasallama ebintu bye byabanga bimusobedde nga ayimirira nga asaalayo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twenywezenga nnyo ku kigambo obugumiikiriza wadde nga entandika yaabwo entandikwa y'obugumiikiriza bubeera bukaawu nnyo so nga ate enkomerero y'obugumiikiriza bubeera